I think, you know, this world is very complicated. I don't think that person has written the thing out of ignorance. Tojja kulema kwebuuza muganda wange ampuliriza kiki ekivuddeko olutalo wakati wa Erweru ne Muhoozi. Tuula muganda wange tukuviire ku ntono. Ebyo byowuliddeawo bimu ku bigambo bya Peter Erweru nti abasajja munnange bwe batyo balina ekibatta ne batuuka okubeera nga baagala n'okumubika wuyo mulwadde n'okutuuka okubeera nga bamuvuma okubeera omusiru sebasiru. Mu katambi ako Erweru yalabisenga naye alabula Muhoozi mu ngeri kweggamba ekiferesoofa ng'amulabula era obutambi obulala ngenda bukuwa nga mmaze okubeera nga nkunnyonnyola ekitta Muhoozi. Kiki lwaki Muhoozi atunuulidde nnyo Erweru ono? Ekyebuuzibwa nti Erweru yekka gw'atunuulidde oba asooka kuneggula ono aneggule n'abalala. So what do you say about the first rumor? The first rumor came on like he was dead. I received a couple of calls from people and they were saying you were dead. That was last week. So what do you tell people about that you were dead? That was last week. That's true. Today, this week, an online magazine, newspaper, wrote a very big long article saying that you are admitted in a mental hospital in Bombo. What do you tell people about this actually, if you don't mind? I think, you know, this world is very complicated. I don't think that person has written the thing out of ignorance. I think he has an objective, he has a mission, but I wish him all the best. Otherwise, what else can I say? But here I am. They said I died. That's the good news that I resurrected. I'm still alive. What do you mean resurrected? Yes, if people declare you're dead, and now here you are talking, maybe it is my ghost which is talking. How about the one that's saying in Bombo Hospital? No, that's what I'm saying. Kyenjagala mumanye oba bannayuganda bonna kye bandibadde bamanya newankubadde nga tebayiga temunnange bano abasajja Muhoozi ne kitaawe, kubanga Muhoozi ebbanga liyise nga batugamba nti yafuga eggwanga lino era nga batugamba nti ebiragiro abiwa butereevu newankubadde nga tavaayo kubeera nga yeeyoleka mu biseera ebyo, naye nga kati kiseera kituuse okubeera nga munnange ebyayogerwa bikakasibwa nti byabanga bituufu. Ekiri wakati awo yandibanga competition era bikeesusse era Muhoozi ayagala alaga eryanyi kubanga Muhoozi naye mu kukula kwe nga ye ayogerwako ng'omuntu ow'omutwe omunene era nga kirabika mu mbeera eyo yatandika okubeera nga akwatibwa ensaalo ku bantu bangi nga bwengenda okubeera nga nkunnyonnyola munange mu mboozi eno. Naye Erweru y'omu ku abo abakozeseddwa era kyannaku nnyo okubeera nti teyasobola kubeera nga akirabirawo, naye obutambi bulungi nnyo naddala ku nsonga z'e Kasese. Erweru yamalako abantu ebyewungula bwe yagamba nti abo baali basaanidde okufa, they deserved to die. Bannange, even ICC said to me, he said, you have no case to answer. So what are you talking about? Those who are criminals have not killed anybody innocent. Those who have, they deserved death. Anyway. Because I was on the ground and you were not on the ground. That's the problem. I know I'm a judge of my own during my work. I understand. I understand what I do. I know what I do. And that's why there's no problems here. Uganda is peaceful because of my actions. And Kasese is very peaceful. Oyo ye Petero Erweru nga awera. Era enjege ye Kasese yamuletera okubeera nga amanyika nnyo mu bannayuganda osanga singa teri amumanyi nti okutirimbula abantu, engeri gyatirimbulamu abantu gyaduumira okutirimbula abantu nga akolera ku biragiro bya Gen. Museveni, muganda wange
yamuleetera okubeera nti amanyika nnyo okusinziira munnange ku Human Rights Watch. Kigambibwa okuba nti abantu abali mu 153 omuli abaana, mwalimu abaana abato, abakyala abali embuto, kugambye bonna battibwa. Yalagira bulagizi mukumeeko omuliro, mutirimbule, mufumite, mukuba amasasi, muteme. Era n'agamba nti bonna they deserved to die. Bino yabyogera May 2021 nti baali basaanidde okufa nga bw'owulidde awo, nga talinaawo yalina okwetonda. Era munnange ono omusajja ekyewuunyisa abuulira n'enjiri mu kyaki. Ndowooza emizimu gy'abantu gibeera gye mubeerako buli kaseera, gye mwogererako nti owange kale ggwe. Era bw'aba abuulira enjiri oyinza okugaa nti bannange pasito ono amanyi n'okunyeenya mu muto bw'ati ng'anyeenya. Listen, Father, this time I come to you. I kneel before you and call upon you to remove all the spirits that bring division in our country. Deal with all the spirits that bring problems in our country. For these spirits is only you who knows them. The spirit of division, Father, take it away from us. Take it away from us. Take it away from us. The spirit of greed, Father in heaven. Take it away from us. The spirit of tribalism, Father in heaven. Nga bw'olabyawo oyo ye Lweru munnange amalina okubuulira ku njiri era ne yeegayirira ennyo Mukama Katonda, era nga alifaalinga ku Mukama Katonda nga bw'owuliddeawo nti Katonda yasalawo mbu kati omuntu nga wano ku nsi osalawo otya. Katonda oba oli awo yasazeewo dda, yatandise dda. Kuba Katonda essaala z'abantu ayinza obutazaana okululirawo, ayinza okuba nga kamunnanga olugendo naawe olutandiseeko nti abo bennyini nnyini abaakukozesa Muhoozi ne kitaabwe bakutandiseeko. Kati ate Mukama Katonda nabo agenda kumaliriza abakyukidde, nabo kwegamba gwe wasooka okutukolako, kakati nabo bwe bakukozesa nga bo be basooka okutukolako, kubanga bebe biwanvu naawe ne bakukozesa, kati kabasooke gwe bakugjewo, kati then nabo bakwatibweko nabo nga tulaba. Naye okutwaliza wamu nakusuubiza okunnyonnyola kiki ekiriwo tension, kubanga ng'oggyeko ebiriwo mbadde nga nzija kugaa nti wate kuba waliwo ekitali kituufu mu ggwanga lyettu Uganda. Obunkenke we buli era obubonero bulaga nti mu butuufu General Museveni, Muhoozi ne bannaabwe ebigendererwa byabwe birabika bituuse okunuukinga dead end, kubanga bagenda kubeera nga ate bakuryetinga more enemies mu magye, kubanga bw'agamba nti abasiru mu magye ofuna mpundi yamugambye nti wali badde oba n'eminga, yogera omusiru yaani baani b'oyogerako. Abasiru mwe bali bangi nnyo, ate era nga basiru nze nzikiriziganya naye basiru, kubanga era omusiru asiriwaza musiru. Bwe kiri nabo kye bayinza okumugamba nti omusiru akola ki? Asiriwaza musiru. Kakati njagala okubuulira nti bano ng'era bwe bakitugambye nti munnange ate obusiru bwe bakyogedde, kakati batwali nti eno bangi y'abasiru. Kubanga oli munnamagye munne mu UPDF bw'abanga baamutuusa ku ddaala eryo nga musiru kitegeeza nti bw'aba yakukulirako. Kati awo saagala kugenda nnyo mu byakuvuma, naye kyeweeyita oba kyeweeyogerako gwe kasita okyeyogerako n'okyetuuma ate ffe tukukolera ki? Kakati gwe eyeewuunya lwaki bino byonna weebiri bwe tutunuulira embeera eno eriwo Lweru gwe twogerako, Lieutenant General mu Uganda military, era nga ono abadde Deputy Chief of Defence Forces okuva 2021 bamwapointinga mu position 2021 ng'ennaku z'omwezi 24 June okuva January 2017 nga 9 ono munnange aweerezaako nga commander owa Land Forces, era nga kyekifo ndowooza mu bunene kifo kyakuna mu binene mu UPDF okuva June 2013 paka January 2017 abadde commander wa UPDF 2nd Division, era nga enesangibwa mu Western Uganda wali mu kibuga Mbarara. Ono paka munnange lwafuuse Deputy CDF, era nga CDF si mulala ye Muhoozi, olwo ne bamusembiza okumpi. Naye jjukira
nti nga bwe nkutegeezeza nti Muhoozi ye muntu kwegamba gwenza okugamba nti oba oli awo alimu embeera ez'ekito era kitaawe alina obuzibu bunene nnyo nnyo kubanga ono alabika obusungu abulina ku buli muntu yenna asemberera kitaawe. Obusungu abulina ku muntu yenna asemberera kitaawe kubanga ye yeerabanga omugulumivu ennyo, ate ekyo nga yakisikira bwesekize kuva ku kitaawe. Museveni kuva dda nga yeegulumiza nnyo, era n'erinnya Tibuhaburwa bwe yalijja tawabulwa. Omuntu yenna yeegulumiza si kyangu nnyo kubeera ng'omuwabula. Kati olw'okuba nti munnange kyoweetuuma nkugambye nti kyoba, Museveni kennyini nye yatuma Muhoozi erinnya eritegeeza okuwoolera. Kakati awo ali mu kuwoolera, era bwe bwakusongamu olunwe muganda wange oyinza okuliwulirira ku kusakalootera essaawa yonna. Kati era lwono mujjukire mu kiragiro standby class 1 mukijjukira ekiragiro ekyo tukimanyi bulungi nnyo nti ekiragiro ekyo si kyangu nnyo kubeera nti kiweebwa era ebitujja kuba tubitunulamu ku maaso awo katono nnyo, naye kyayisibwa. Nsuubira okubeera ku biragiro bya kitaawe bwa Muhoozi nga abiweerweru mu kiseera ekyo yali mukulu ku Muhoozi mu magye. Muhoozi n'akiyisaamu amaaso era kitegeeza nti mu mateeka ag'ekijaasi Muhoozi yalina kuvunaanibwa, naye olw'okuba nti era Muhoozi naye ye komanda ye chief mu kiseera ekyo nga niwakubadde nga alinga ali wansi wa Muhoozi wa Erweru, naye ate ng'already tukimanyi bulungi nnyo nti ono olw'okuba nti taata we ate ye commander in chief, kitegeeza naye commander in chief kuba taata we ye Muhoozi gw'ayagala atambulire mu bigere bira gw'atuma mission ez'enjawulo okusingako oba oli awo nti okusalawo mu magye nti asalawo kinene nnyo. Kakati obunkenke awo bwatandikirawo okutegeera nti nno kirabika bano walinamu embeera etali ntuufu kubanga Muhoozi yagaana n'abo abajjaasa abaali wansi we n'abagaana okugondera ekiragiro ekyo standby class 1 yagaana temugezaako, era ne batuula just okuleka okubeera nti babatabaganya bwe batyo, era n'ayogera kugamba mu ngeri ey'obunyoomi ennyo. Ekyo ne kibeeraawo. Kati Erweru ono bengi ti Museveni akimanyi nti Muhoozi akyali wa kibogwe nnyo nti omuntu atasobola yadde n'okubeera nti akulaminga layini ebbiri mu speech gye bamuwadde n'amala naye ebbanga, kitegeeza nti yeetagako abantu abagezigezi. Kati Erweru bano balina okuba muteekako. Kati kiba kitegeeza nti ebintu ebimu kati ng'okugula emmundu n'ebirala byonna ebyo bano bayinza oba bali sharp nnyo okusinga Muhoozi ate nga bamanyi ki ekyokukola. Kati Muhoozi n'abeera nga wakoma okumanya bw'ageza ku stretching obwongo asunguwala busunguwazi bwe busungu obwo nti birimu. Era ekyokulabirako kyenyinza okuwa nti lwabwogo bamuwa okubeera nti nno yanonyiza ebirime bya Uganda akatale wabweru w'eggwanga n'ebirala. Muhoozi kyamuyisa bubi nnyo, era walaba ndowooza byayogera nti ntalo okuviira ddala ku kubeera ng'asuubira okuba nti nno lwabwogo ayinza okwesimbawoko naye era ng'akimanyi nti nno maama we Janet Museveni ate oba oli awo yeesiga lwabwogo nga ne Janet Museveni amwesiga nnyo olw'okuba nti oli yasoma. Jjukira kati wakuuza nti Muhoozi yasoma ki ng'oggyeko ebyokugenda mu Sandhurst okulihasi okutendeko bw'amagye, wakuuza nti yasoma ki tugende wano mu bino ebyaffe nti omaliriza katuzesini y'omukaaga ogenza osome wali qualification ye yeeno nti bamuwadde degree oba mu engineering, kati awo n'agenda n'akola amagye. Muhoozi awo ansa gwe togirina gwe wenna mpuliriza nti yakomawo bw'atyo ne bagira kuti tumuteekebwa ng'ebyo tutabitegeera ne bamutwala nawe agende mu magye. Bw'atyo kati n'omugye ne bakubeera bamukuza ng'ekijanjaalo mu magye n'ayisa bonna abagezi gy'ali. Kati n'abeera awo ekisooka akimanyi nti bamunyooma bamuyisaamu amaaso bamanyi kati kyali ayagala akituume bali olutalo kubali Erweru n'abalala ate nga Museveni akyabakozesa. Newankubadde nga Museveni ate era naye abakozesa si lwakuba nti abaagala ye asinga kwagala mutabani we oba kati alina okumubateekamu era yabalabula ddala nti oyo ajja kubakolako.
kubanga ye Museveni ne bwakukozesa atya tajja kukkiriza nti wamuyamba kuba yagamba ati ne mu lutalo ye tewali yamuyambako yeyambako yekka kati bano bonna bakozesebwa bukozesebwa berweru kati omutawaana ne gulabikanga guviira ddala ate era bwono ayogeza bumalirivu nnyo bw'aba ayogeza bumalirivu era Muhoozi akakasa nti abasirikale abalinga erweru bajenera abalinga erweru bangi nnyo nga beetaaga kukolwako nga bukyali otherwise talinaawo ka chance tastandinga chance nti singa bamuleka mu gaapu bwe bati bayinza okumugatta 1 2 3 okukakananga abalusi kale kwegamba obunkenke wakati wa erweru ne Muhoozi newankubadde nga enebeerenga example oba ekyokulabirako ekisembayo eri mmwe wenna abali mu magye nga mulowooza nti nno mugenda kubuuka n'empungu n'enzige nga mumuli mayanzi tekijja kusoboka kubanga bano abasajja bajja bamazeeko nga boolaba e Rwanda Kagame bwali mutega batabani be ne Museveni wano bwakikoze era abo bokka abalira oyo eri Muhoozi yensonga kyo kiraba ti SFC mu ntandikwa ye yasooka gimukwasa okitegeera kubanga ayagala abo bonna formation yaayo ebeerenga engeri kiri nti lyejje libasuubira okuba nti kati ly'ery'amaanyi oba erisomye erina training eyakabi mu ggwanga nti libeera liri wansi we eriba limukkiririzaamu nnyo nti ate tisijjo limutaase kubanga mmwe mwapaaluuka dda mumanyi bye Somalia mumanyi byawa ebye Sudan byayogerako abyesibako bwesibi mukimanyi mubimusinze ebyekkongo baabimugjamu nga lumu nga tabisobola mukimanyi nti bano bamuhanga baani ate bajja mukwatibwako ku nsonyi nga bakolagane bamwenda kubanga bonna ba Luganda basobole okubeera nga bamuyambako naye kati bano Bweruru n'abalala mutera okubeerawo ne mugamba nti we can never support Muganda kale musapooti ng'omuchwezi mulabe kyanaabatuusaako kati olutalo luli awo olutalo kafungula nkete era njagala okubulira gwe muganda wange bingi nnyo byetusuubira okuba nti bikyajja kubanga Muhoozi bw'ayisa eggaali mu erweru abeera agiyisizza ne mu balala ate abatamukkiririzaamu abamulabanga ekyana ky'omugagga ekyabafuukira ekyambika wabula kyasobodde okukola nti atuyambyeko twanguyizaako kuba kati amagye amaze okubeera ng'agaawulamu nti gabadde olede mwawule naye kati amaze okubeera ng'agaawulamu nti ekyatwala bakasirya eggwanga muganda wange ate kizadde kikyayalula tekyafiira kwabo kikyayalula era gye tugenda muganda wange nti gwe wenna alafubanira enkyukakyuka tojjaako kigere ne mukalulu mugende mu bungi bwe tuba tukatuuseemu twongere confusion kiri bedda meso ya mutale ludda neetuuka